Omulamuzi Douglas Singiza ayongezaayo kuwa ensala ye mu musango wakati w'abatuuze b'e Mulawa Kawuku nga bakulembeddwamu Ssebagala Sebastian Richard n'abalala 15 nga bavunaana ekkanisa ya Christians Discipleship International Limited, Dr. Michael Kimuli n'aba National Environment Management Authority ssaako Kira Municipal Council. Erinnya lyange nze Dr. Richard Magongo, omwogezi w'abalokole mu ggwanga. Nga tukiikirira National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches. National Fellowship eleeta amakanisa agasukka emitwalo 5 mu ggwanga. Twebaza Katonda olw'omukulembeze waffe, omukulembeze President Yoweri Museveni olw'ebbaluwa gye yafulumizza. Eyo baluwa yakoze kinene nnyo era tukwebaza weebale President waffe okubeera n'omutima ogw'amakanisa oba ogw'amasinzizo mu ggwanga. Baluwa eyo yagambye wabaawo omusango gwonna ogukwatagana n'ekkanisa oba n'emizigiti oba n'essinzizo lyonna nga tewali tteeka linnyonnyola kintu kanisa byeyitamu, amagezi ag'obuntu geyayise common sense gabeerewo. Tubadde n'amakanisa mangi agali mu makooti olw'ebintu ebitaliiwo, nga ekyokulabirako tulina mu makanisa gaffe ng'eyo Mulawa, twagizimba bulungi, plani tugirina, parking weeri, NEMA yatuwa certificate, buli kintu kyonna weekiri, naye niwabaawo obusangosango bwe tutategeera. Twagala okwebaza President waffe olw'ebbaluwa eno kubanga etuwa ekyokuddamu buwabeerewo common sense mu addressing ebintu ebikwatagana n'amasinzizo gonna. Era katusaba tubadde wano olwaleero ng'eriyo omusango tubadde tuzze okuwulirira, tuzze naye bagwongeddeyo batunnyonnyodde, jjajja tunnyonnyodde n'agamba teyafuna kiseera kuwandiika ruling, tukomewo olunaku olulala nga bagenda tutegeeza. Era tuzze era tulinze olunaku olwo olulala. Ne bannaffe be tubadde nabo abadde balina okujja ab'oluuyi olulala bo tebazze. So naffe ne twebuuza kiki ekyabaddewo awo, naye twebaza Katonda mbu ffe tubaddewo tugondedde amateeka. Era kino kye njagala okukkaatiriza, amakanisa gagondera amateeka era tugoberera amateeka nga tuzimba, tugoberera amateeka, ekkooti bw'esalawo ekintu tukigoberera. Era leero baatuyise era tuzze naye tukitegedde kati bw'omusango bagwongeddeyo, katulinde olunaku olulala. Abatuuze bano baddukira mu kkooti eno etawulula enkaayana Kololo nga bagamba nti ekkanisa eno esusse okuberekanyiza ebivuga era nga baavaayo emirundi egiwerako nga boogera n'abo abakwatibwako wabula nga tebalina kye bakolawo. Kyonna kye wandibadde oyagadde ng'okozesa ettaka lyo, naye twefubyeko ffe mu balokole ne tugamba abantu baffe bwe tuba tuva mu biwempe ekkanisa gy'oteekawo nayo ebeere ya mutindo ng'egoberera omutindo oguli mu Kampala. Era buli kanisa, for example tulina kanisa yaffe Mulawa, eyo kanisa eri sound proof. Kiraba tulina parking, NEMA yatuwa certificate of construction, netufuna plan okuva mu Kira Town Council. Kwegamba ebisaanizo byonna tubirina, kati naaga amakanisa amalala gonna twagala kugoberera amateeka, ate wonna kanisa weeri tugamba mukendeeze sawundi yammwe. So ebyo byonna tubikolako naye wabaawo obusongo obutono omuntu bw'atwala mu kkooti nga tebwetaagisa, kyova President agambye muteekemu. Bishop Joseph Richard Magongo, omwogezi w'ekibiina kya National Born Again of Pentecostal Churches in Uganda, agamba nti mu Uganda tewannabaawo kifo oba ettaka eryateekebwateekebwa okuzimbamu amasinzizo nga buli omu alina olukusa okuzimba wabeera aguze ettaka. Oba mizigiti oba makanisa oba amasinzizo gonna tewali kifo kye baayawulawo, ekitegeeza buli bw'ofuna ettaka oli wa ddembe okuzimbawo oba dduuka
oba ssinzizo oba muzigiti kyonna kye wandibadde oyagadde ng'okozesa ettaka lyo. Naye twefubyeko ffe mu balokole ne tugamba abantu baffe bwe tuba tuva mu biwempe ekkanisa gy'oteekawo nayo ebeere ya mutindo ng'egoberera omutindo oguli mu Kampala. Era buli kanisa, for example tulina kanisa yaffe e Mulawa, eyo kanisa eri sound proof. Kiraba tulina parking, NEMA yatuwa certificate of construction, netufuna plan okuva mu Kira Town Council. Kwegamba ebisaanizo byonna tubirina, kati naaga amakanisa amalala gonna twagala kugoberera amateeka, ate wonna kanisa weeri tugamba mukendeeza sawundi yammwe. So ebyo byonna tubikolako naye wabaawo obusonga obutono omuntu bw'atwala mu kkooti nga tebwetaagisa. Kyova Pulezidenti agambye muteekemu amagezi g'obuntu, common sense to address some of this issue. Bano basiimye nnyo General Yoweri Kaguta Museveni olw'ekiwandiiko kye yafulumizza ku bifo eby'enkizo okuli amasinzizo nga bagamba nti kyakubayambako nnyo mu misango nga gino egitwalibwa mu kkooti. Nga tewali tteeka linnyonnyola kintu kanisa byeyitamu, amagezi ag'obuntu ge yayise common sense gabeerewo. Tubadde n'amakanisa mangi agali mu makooti olw'ebintu ebitaliiwo, nga ekyokulabirako tulina mu makanisa gaffe ng'eyo e Mulawa, twagizimba bulungi, pulaani tugirina, parking weeri, NEMA yatuwa certificate, buli kintu kyonna weekiri, naye ne wabaawo obusangosango bwe tutategeera. Twagala okwebaza Pulezidenti waffe olw'ebbaluwa eno kubanga etuwa ekyokuddamu buwabeerewo common sense mu addressing ebintu ebikwatagana n'amasinzizo gonna. Era katusaba tubadde wano olwaleero ng'eriyo omusango tubadde tuzze okuwulirira, tuzze naye bagwongeddeyo batunyonyodde, jjajja atunyonyodde n'agamba teyafuna kiseera kuwandiika ruling, tukomewo olunaku olulala nga bagenda tutegeeza. Era tuzze era tulinze olunaku olwo olulala. Ne bannaffe be tubadde nabo abadde balina okujja ab'oluuyi olulala bo tebazze. So naffe ne twebuuza kiki ekyabaddewo awo, naye twebaza Katonda mbu ffe tubaddewo tugondedde amateeka. Era kino kye njagala okukkaatiriza, amakanisa gagondera amateeka era tugoberera amateeka nga tuzimba, tugoberera amateeka, ekkooti bw'esalawo ekintu tukigoberera. Era leero baatuyise era tuzze, naye tukitegedde kati bw'omusango bagwongeddeyo. Katulinde olunaku olulala lwe balituyita, naye bannaffe abalala tetubalabyeko abakwatagana ku guno omusango. Bano kkooti ebategeezezza nti baakutegeezebwa ddi lwe banaafuna ensala ya kkooti ku nsonga zino.